Oluvannyuma lw'okununulwa okuva mu ggwanga lya Sudan, abamu ku bavubuka abaali bakola emirimu egy'enjawulo wano kati we bakuŋŋaanira okuyiiya obulamu obupya. Thomas Sankara ng'alina emyaka 25 y'omu ku abo ababadde bakolera mu ggwanga lya South Sudan era ng'abadde akola bwa makanika. Kyokka embeera bwe yatabuka y'omu ku abo abaanunulwa abajaasi ba UPDF. Kyokka ono ebyokwekubagiza yasazeewo okubiteeka ku bbali n'abaako kye yeenyigiramu okusobola okweyimirizaawo. Ono tumusanze kumpi n'enkulungo y'okubbiri okumpi ne Wandege yangazzeemu okukakkalabya emirimu. Kyokka agamba nti olutalo lwamulese ebyuma bye. Kati bagamba nti bagenda tuwa rescue nga tulina ogenda tandikira ku parkinga bintu ebyo nga bingi. Ng'oba otandise okupaakinga oyinza okutwala kamotoka akatini okubiteeka mu mmotoka ate obitwale ku gundi bwe bagenda obbasanga ng'ebyo byonna byonna prosesi mpanvu nnyo. Era kye nakola kwe kuggalawo okubirekera Katonda kukuuma bukuumi. Ekifo kino kigunjiddwawo bannayuganda abaali e South Sudan basobole okubaako kye beekolera. Sankara agamba nti okubeera wano kumuyambye kubanga yagezaako okuddayo gye yali akolera nga tannagenda South Sudan, kyokka teyayanirizibwa bulungi. Balinga abagamba eri gye nali ngenzi ewaffe. Aga mwana mumuddeeyo ne mutweragirako naye nga omuntu aba agenze kukola aba agenze kweraga. Kiringa yo kujjene wano ewuwe waakolera n'omugango gundi weeraga nnyo naye ng'ali mukola ate omugambe nti yeeraga nnyo. Ssenganzi Najibu nga yakulira abavubuka bano atutegeezezza nti okukolera awamu kibawadde essuubi. Tulina ekigendererwa eky'okwejjamu nti eri gye tubadde tukolera si yeyokka awali entandikwa kwe tusobola okutandikira okubeezaawo obulamu bwaffe oba okuyamba ku bavubuka naffe abalala abaliwo. Ono agamba nti mu kiseera kino gavumenti yandibadde eteekawo enkola y'okubudaabuda abantu abaakomawo okuva mu ggwanga lya South Sudan. Bangi balinze gavumenti ebayambe ekizibu kyakubiri bangi balina obusobozi obukola kuba si balema naye tonnamutuuza kumukansolinga kuvaamu kiri nti e Sudan e Rwanda oba wa yeyoka gy'asobola okugenda n'akola najja kapita. Kati abavubuka bano kye bakoze kwe kwesondamu ensimbi ne bagula ensawo ya kawunga n'ebijanjaalo basobole okufuna kye balya nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Wabula abamu be twogeddeko nabo batutegeezezza nti si bakulinda gavumenti ebayambe naye basaba ebeeko kyebakwasizaako. Muzeeyi ate we yatuuka kati yakula kati buli mwana amulabanga mwana era olwawulidde nti lubaleseewo Sudaani kano n'abaana bange kati awo we musabira aleme tuno nayo tuzabuzza waka agambe nti naye abaana abaatuuse baliwa atuteekemu kyatuteekamu kuba tuli bubi emaali baagitulesezza okitegeera ekintu ng'ebyo kudduka buddusi kati. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.